Amanya eddoboozi wamuta MCSMX representing straight out SMX media bino byampuna ono yes nawabeera nga mutegeera bulungi nnyo naye okusinziira ku komenti ezaasembayo okubeera nga ziva mu kamwa ka Tamale Mirundi senior ng'ovudde ku Tamale Mirundi mutabani we eyakiisinga Nalong Donzera waliwo mu interview gye nalabako Tamale Mirundi n'agamba jja mukwata agezakyama ewange mukuba omutwe gwo gwanse konze wangi ejja mukuba kayondo gwo omutwe gwo mwase konze bannange Tamale Mirundi abadde atya Tamale Mirundi ng'awera nkolokoto mu kusooka n'abeera nga supportinga mutabani we okubeera nga kiri okay Kasaye batamuleetera ani Kasa batamuleetera Shiba n'alaga nga kiri okay okubeera nga mutabani we aganza omukyala yenna oba mukulu oba mukadde ye yenna gwe banaamuleetera naye ate interview awo ezaasembayo simanyi ate kyamuggyako waya n'agamba agezajje nga yeezunza oyo Nalong Donzera nze mukuba kayondo ku mutwe ogwo gwase mbu simanya nga ajja azungira owa Tamale Mirundi simanya mbu ate mutabani we gwaleese naye nalagira ddala mbu ate Tamale Mirundi Junior mutabani we yakola oba yaswaza nnyo famire ye nga Tamale Mirundi okubeera nga akola ekikola ekyo ekyokubeera nga yanywegera Nalong Donzera oba omukyala nga amusingako ku myaka interviews mostly zonna ezaasembayo zaali ziraga Tamale Mirundi nga si musanyufu ate nga azikola ne mutabani we bwali ne munange lwabadde lunaku lwakutaano nga ntandika okulabako ebyo ebifaananyi nga nammwe muli mu kubiraba nga ate Nalong Donzera oba alina ani oyo gwe yaleesewo okubeera kyayika ngadda mu kifo kya mutabani wa Tamale Mirundi oba mukwano gwe oba muganzi we oba ki naye yatandise okubeera nga oyo kati kaŋŋambe mbu yaliko okuvannyuma lw'okubeera nga ye ne mutabani wa Tamale Mirundi biyinza obutabukolera bulungi nnyo naddala in the public eye yes bayinza okubeera nga if the relationship was there if omukwano nga gwaliwo nga gwa ddala guyinza okubeera nga gusigalawo naye mu public eye nga teguliiwo oba sekyo ne bagujjamu social media ne bagujjamu okubeera nga bagupublicitinga nga bagupostinga kugana ne basigaza kweyagalira eyo mu nkukutu nga bye beeyagala tebabitulaga wanene ekyo kisoboka naye that is if ng'omukwano gwaliwo ddala nga mukwano relationship weeri kubanga okusinza ku taata we nga we yayogera ebigambo byali bingi nnyo nga obeera mwana ategeera yes ng'ogwo omukwano teguyinza kusingira famire eyo either oguleka ne mutagupostinga bantu basigadde kugulaba oba gujaajamya mu bantu abasigaddemu ne musigaza relationship yammwe ng'eri hidden if not n'ogwesonyiwa completely kati simanyi oba bagwesonyiye completely ye nga Donzera ne mutabani wa Tamale Mirundi nga bakitadde completely okusinza ne ku bifaananyi Nalong Donzera byapostinze onono swaba oba mukwano gwe oba muganzi we oba kyonna kyekiri that is if nga Nalong Donzera avuddeyo ate n'atukakasa nono n'atugamba nedda oba ono mukwano gwange oba kyali wange oba boyfriend wange oba kyonna kyanaaba asobodde okubeera nga atu explainingira oba nga atunnyonnyolako ono gw'atandise okubeera nga apostinga naye nga nakyo kiraga mbu yes tomanya wayinza okubeerawo ekintu between nga ekiriwaawo naye kyekyaye ne Tamale Mirundi okuva taata wa Tamale Mirundi we yakyankalana n'atabuka n'amusuubiza omukuba akayondo ku mutwe nange neŋŋamba wayi katulabe ekinaaba kiddako okuva tebaddangamu kupostinga bufaananyi kubanga odere bapostinga ak'okwenywegera enkeera yali weekend bakeera kuteekayo ebifaananyi birala nga balinga abali out interview awo ne bazikola Tamale Mirundi n'agamba kale ogezenziremu okulaba ng'ozunga naye okuva tebaddangamu kuzunga n'ebifaananyi ebivaayo biraga nga mutabani wa Tamale Mirundi taliimu nnyo mu kifaananyi kya Nalong Donzera nga ne hit ya Nalong Donzera ekyakyankalanyiza abantu emitwe okubeera nga bagiwulirako eno gyasembyeyo okubeera nga akuba ng'ovudde kweri nze nnyinizo waliwo eri gyasooka okuba tune nze nnyinizo kati waliwo eno endagyazizzako eyo nze nnyinizo erijje simanyi nti oba waliwo ne radio station nemwe neekuba oluyimba lwa Nalong Donzera nga simanyi oba waliwo ne TV station eneekuba oluyimba lwa Nalong Donzera okujja nga lujja tambulira wano ku social media platforms zi YouTube, WhatsApp, zi Facebook n'endala ezisigadde naye ng'official communication channels ng'eziri licensed bulungi eziyinza obutasobola kubeera nga zijja kuba oluyimba lwa Nalong Donzera katulabe bwajje ebinakire bya Nalong Donzera ne relationship ye wajenekira amanya ndobozi sigadde nze MCSMX representing straight out SMX media obedo agade story yange nkoze nga kusaba mbe subscribing like nga to commenting wansi awo mbulire ekigwe ky'obolowooza ku stories zange zembera nkoze MCSMX I sign out.